Abantu abaliko obulemu okuva mu ggombolola y'e Kawembe bakedde kuŋŋaanira ku kitebe ky'eggombolola yaabwe okufuna obuduukiriza okuva eri meeya w'e Kawembe. Bano basoose kubulira meeya okusomoza okubayitamu mu bulamu obwa bulijjo. Mu butuufu ejja emisolo ku bintu byaffe bye tukozesa ng'abantu abaliko obulemu, naddala emiggo gino gye tutambuza gye tukaluubiriza okufuna n'abazimba ebizimbe mu butuufu toyireeti ezimu zitukaluubiriza okugendako. Twasoma tulina amabaluwa gaffe naye obuzibu bwe tusanga ogenda okusaba awantu omulimu oli n'akutunuulira n'agamba kusinziira ku ndabikayo tojja kusobola kukola ki kubanga okola. Basaba nabo gavumenti bajjukire ebabalire ku nkola za gavumenti ez'okugobaganya obwavu gamba nga Parish Development Model basobole nabo okukyusa ku bulamu bwabwe. Meeya Emmanuel Sserunjoji abawadde ebintu okuli ssukaali, eŋŋano, omuceere ko n'ebirala okubayambako mu kutegeka Eid lunaku olw'enkya. Olunaku olwaleero njogedde eri ku bantu abalina obulemu ku mibiri nembawo obubaka obw'okuba nga tebeesaasira kubanga ekisooka bansanyusizza badde balabika bulungi. Ate yempiji omubaka omukyalo wa disitulikiti eno yempiji Teddy Namboze asinkanye abakulembeze b'emizikiti egy'enjawulo okwetooloola disitulikiti n'abasoba mu 10 kiramba n'abawettu lya Eid. Bano abawadde omuceere ko ne ssente enkalu basobole okuyita mu Eid obulungi. Tukoze bulungi nnyo olunaku lwa Eid ng'abeeranga buli omu amutuusizaako omuceere. Tubadde tetunneetegeka bulungi nga tetumanyi na mbeera bwe tugenda giyitamu ku Eid. Naye kaakati wuuno atuyise akaceere akatuwadde. Omubaka Teddy Namboze asaba abakulembeze okusabira eggwanga liyite mu kaseera kano ak'okusoomooza gamba ng'obubbi obusukiridde ettemu nga kw'ogasse n'obuli bw'enguzi. Ebyokusabira eggwanga lyaffe manyi bwe mba naddiini obwo nabo mbuyisaawo gwanga muliraba nazzi kuno nga si bwe tuli amaka gatabuse sanga shekati ng'ono fakyokutuula eka afuka mirala janne argument mnange mbeera nga tegenda bulungi addamu kkubo. Mu ngeri emu n'omubaka ow'amawokota North Hilary Kiyaga asibudde abayisiraamu ku muzikiti gw'amasigidi Mecca mu tawuni kanso y'empigi. Tusazeewo okubasiibula naffe tugabane ku mbeera ya Allah gy'agaba mu kisiibo kino kubanga tumanyi nti bw'osiibulula naddala abo abalina obwetaavu Allah akuwa empeera. Ate Wakiso District Kadhi Sheikh Elias Kigozi asibudde abayisiraamu mu kitundu kino mu maka ge Kaliiti. Bano abafalasidde okuuma ennono y'eddiini yaabwe. Tubadde mu mwezi ogw'okusiiba abantu babadde bambala bulungi, abantu bigambo byabwe bibadde birungi, abantu babadde bawuliziganya, abantu babadde n'okusaasira nga baliisa ku banaku. Embeera eno tusaba esigalewo. Abantu babadde tusobola okuliisaako abagagga ne baggula enzigi zaabwe, abanaku ne bajja ne balya ku mmere, embeera eyo esigalewo kubanga empeera ze tusigala tufuna okukola obulungi obwo era tukyasobola okuzifuna. Akuutira nga nange era neekuutira nti tutenyo Allah twagale nnyo eddiini yaffe tugisoosowaze ate tukole ebyo eddiini bye tukola ki ate tunone nnyo okumanya fa'alna al-ilma shat muhammadul jidda wa miftahul hayat. Olunaku olw'eggulo kyakasiddwa nti Eid ya lunaku lwa nkya era nga abasiraamu bonna mu ggwanga basuze mu keetereekerero.